Otyo musibye mutya mugamba mutya bannayuganda mwenna gye muli amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende okusigala okubaweereza biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Wenjogerera obudde buno omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye amaze okusiibulwa mu ddwaliro addiziddwayo ewaka e Magere. Kiddiridde okuba nga omukulembeze waffe yeekengedde security ebadde esusse nga abasajja b'SFC beeyongedde okusalako eddwaliro. Abasajja b'SFC nga beeyongedde okusalako eddwaliro nga balifudde liringa ery'amagye, eddwaliro nga balifudde budde obwo nga liringa ly'amagye. Omukulembeze waffe n'agamba kanzire waka nja kujjanjabibwa ewaka bwe kinaaba kyetaagisa okisingako awo nja kuba nsobola okugenda emitala w'amayanja. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu obudde buno wenjogerera ali Magere, ali mu kufu azzeeyo waka tulabe ekiddako. Olunaku lwa jjo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde alina ofuna sajjale. Naye ng'ate abagenda naye Mukama Katonda wange omusajja Museveni tatudde. Omusajja Museveni tatudde. Naye twebaza nti buli kimu obudde buno katukitwale nga bwe kiri, tulinde ekiddako nga kivudde mu ye mu kamwa ke oba Maama Babi oba Joel Ssenyonyi, kuba Joel Ssenyonyi yatugambyeko ebibye byebadde alina okutugamba. Mbasaba obudde buno buli munnayuganda yenna yenna w'ali kola ekikyo ky'olina okukola. Buli munnayuganda yonna yonna w'oli kola ky'olina okukola. Gwe abadde ataddeko ekigere tojjaako kigere, abali mu kwekalakasa mwongere okwekalakasa kubanga omukulembeze waffe yakubiddwa ekyasi nga tayina musango gw'akoze. Yakubiddwa okugulu nga talina musango gw'akoze, yabadde ava kukyalira mukwano gwe akomawo talina gwali naye, tataddewo mbeera, takubye kampeyini, talina ki, ne bamukubirawo okugulu. Era okugulu kwe kwakoseddwa lwakuba Mukama mulungi nti eggumba teryafunye buvune just nti akagundi ka teargas kali eri engeri gye kabeeramu n'obutu obumu obwo busiiyirira omuntu kamubye ne kamwasa ennyama eyo obugundi obwo bukyamuli mu nnyama era bumusiibwa. Naye mbagambye buli omu kola ky'olina okukola tojjaako ekigere. Museveni nga ye nti egundi ye yonna yonna kubeera awo okulaba mbu nno atuuza mu diversion tetulina kukola. Nzijukira bulungi nnyo Museveni tanatuganya kukutuula. Museveni buli kaseera tuleetera omupiira mu ssenta yaffe. Museveni buli kaseera tuleetera omupiira mu ssenta yaffe. Naye tukoze tutya okujja omupiira ogwo mu ssenta yaffe tubeere nga naffe ffe tutwala Museveni mu gundi ye mu akawunta ye. Naffe ne tumukuumirako eyo nga tavaayo kujja eno. Naye Museveni buli kaseera atuleetera omupiira mu ssenta ne gutuzoganya, atuleetera diversion ku diversionism. Nzijukira bulungi nnyo Kabaka waffe we twabanjira Kabaka nga bamukwese Namibia, Ssaabasajja Kabaka agenda okuvaayo okuva e Namibia, yakomawo nga 28 nga 31 waaliyo amatikkira ge ag'okuweza emyaka 31 egy'okuba nga atudde ku Namulondo. Ssaabasajja Kabaka yatuuka 28, 29 we twandibadde mbuno kuba yatuuka kiro nga 29 tulina okujaganyaako bannange tubanjiriza Ssaabasajja Kabaka bannange tukoze ki. Museveni n'alyoka tukuba diversion y'omu Lubigi. Museveni n'asooka tukuba diversion y'omu Lubigi okumenya abantu okubatwalako amataka gaabwe, ffenna ne tuva ku kya Kabaka ne tudda ku ky'Olubigi. Ndowooza eyo diversion buli omu agizijukira bulungi. Museveni tatuganya kubeerako awo nga tuwummudde, tatuganya kubeerako awo tufokasinge ku kintu tugambe muno kati tufokasinze ku kino. Nedda. Ekyo kyo Museveni tannakituganya. Ekyo kyo Museveni tannatuwaako bbeetu tusobola kubeera awo nga naffe twegaganyizaako mu faasi zaffe. Twali tuvuddeko awo nga tutandise okubeera tufokasinze ku kiki twetaaga corruption n'akolawo awo ekyatujja ku mulamwa. Aba corruption abasigala tuli ku corruption ffe twasigaza tutambuza enjiri ya corruption. Anita must resign, Anita must go, Museveni must go. Abalala awo diversion n'atukubamu awo diversion gye yatukubamu. Ekya corruption ne tusooka ekyo ennaku z'omwezi 23 ne tujja ne tuziyitako. Ne tujja omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atikkirwa. Tuba tukyali mu jjubiri ya graduation. Era nga kitutte kitimbye n'alyoka akuba bbomu mu kasasiro w'ekiteezi. Abantu ne bafa, abantu ne bazikirira, abantu ne babuzibwawo.
okuva olwo ne tuba nga Museveni ye obudde buno yali mu kututwala yatuteeta mu gundi yaffe ffe tetunatwalako Museveni mu gundi ye okubeera ng'omupiira tumugusambira wuwe mu ssenta ye. Museveni natta abantu b'ekiteezi. Njagala bajjukiza diversion z'abeera atukuba era kyova olaba buli kaseera ticha ajja nnyo atugamba tuyige diversions. Tuyige butya Museveni bw'atutega diversions. Museveni teyatuganya kwekyusa. Ne tudda ku kyekiteezi tuba tukutte ekyekiteezi tukinywezeza tugamba abantu b'ekiteezi temujja bwetyawo. Tuba tuli awo ku kintu ky'ekiteezi kikutte bulungi nnyo. Museveni n'atuleetera diversion n'atukubamu diversion awo gye yatukuba eyatuleka ng'amazima ga Katonda mu ggulu buli omu tasobola kusigala ku kyekiteezi. Mukitegeera? Kale ye Museveni obudde buno atuzanyira mu gundi yaffe ffe tulina okubudde buno naffe ng'Abannayuganda okusobola okwekolamu omulimu. Museveni tumugye mu ssenta yaffe tumutwaleko mu ssenta ye. Tugenda kukikola tutya? Tugenda kukikola tutya? Wano we njagala okuyitira nkungebe MPs mwenna obudde buno mwenna abasuubira obudde buno abali mu kubala ebifo n'ababirimu obudde buno tuli mu 2024. Museveni atulazeeko nti tetunnatuuka na mu kalulu naye ate asobola okuba Kyagulanyi Ssasi. Museveni atulazeeko nti tetuninako we twatuuse wadde okwekoonako naye asobola okuba Kyagulanyi Ssasi okugulu. Kitegeeza kati golooza wabikoledde mu 2024 mu 2026 n'asobola omuganya okuba kampeyini. Lwaki be MPs mwenna abaliko n'abasuubira okwesimbawo temuvaayo ne mugatta eddoboozi buli omu n'aleetayo abantu ebi mu Buganda yonna yonna okugyetoolola Nuupu twagyefunza. Buganda yonna yonna okugyetoolola Nuupu twagyefunza. Lwaki buli MP yenna waali toleetayo abantu ebyebi bibiri ne tusobola okugyako dikiteeta? Kubanga bw'aba atulaze muno tuli mu gwa mwenda mu 2024 asobodde okuba Robert Kyagulanyi Ssasi kugulu. Golooza 2025 n'asigalawo. Wano we mbagambira mbuno tetukyayagala bifo. Ebifo mwenna buli obudde buno atunuulidde ekifo. Ebifo tugenda kubifuna. Mugenda kufuna ebifo mu biwuge namu kubanga weebiri. Obudde buno muli mu kwepinga mwepinga oli alaba munne obudde buno ali mu kifo bw'alaba omuntu akyeyagaliza amupinga ayagala kumugjawo. Mwetunuulire nga mu ab'opposition obudde buno ab'opposition mwe muli mu kwekuba olw'okuba mutunuulidde ebifo. Lwaki tetukozesa amaanyi ago ge tukozesa ne tuggyako dikiteeta? Lwaki tetukozesa amaanyi obudde buno ge tuli mu kukozesa ge tuli mu kwekubisa ge tuli mu kukola ki ne tuggyako dikiteeta? Kubanga ekituufu tukimanyi, ekyamazima tukimanyi, kiki kye tusinga okwetaaga? Tusinga kwagala kuggyako Museveni so si bifo. Mu Uganda gye tugenda okubeeramu empya buli muntu ogenda kuba ng'oyina n'obwonnaba togenze mu kubufuuka MP oyinza okufuna obwa minisita ng'ate obwa MP butono nnyo ku bwa minisita. Naye ng'ate wano twandirwanye bannange pulezidenti ke bamulozezzaako essaawa yonna yonna omusajja ayinza omukuba ku mutwe. Bino ebintu tuggyemu okubiwoomereza wadde obireetamu akajjanjaba akatinko twogere ekituufu. Omusajja bw'aba yamwegezezzaamu n'amukuba kakkaani ku gugulu kitegeeza essaawa yonna yonna ne ku mutwe asobola okukamukubako. Olowooza singa akamukuba ku mutwe ki ekiddako? Bannayuganda ebintu byonna bye tukola tubikole nga tufumiitiriza nga tulowoolereza nga kiki tusinga okwetaaga. Obudde buno tetwetaaga ggwanga ligenda kukyuka nga abakulembeze tubasindiseyo naye nga Museveni yakyali pulezidenti wa Uganda. Twagala tubeere mu ggwanga eppya mwenna abali mu kulwanira ebifo. Mujje mu ggwanga eppya nga Kyagulanyi yafuga buli omu eggwanga lye mugenda lyeyagaliramu ate buli muntu ogenda kukola ky'okola nga kigattako. Bannayuganda mwenna gye muli. BMP mwenna muleete abantu 100,000. Kunga abantu bo, leeta abantu 200,000 n'omulala aleete 200 n'omulala aleete 200 Wakiso nnene Wakiso osobola otuleetera abantu nga400. Ne bakansala buli omu n'aleetayo tusobola okuggyako dikiteeta banne nga tetutuuse mu 2026. Ono omusajja kyatulazeeko kitulaga nti n'enkya obudde buno nga tukyali awo. Obudde buno pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu addiziddwayo ewaka. Naye amagye gasazeeko
ennyumba ye yonna yonna gagyetoolodde nobwebuuza geetoolodde yaki omuntu ali ewaka ate amagye gaagala kyewuwo kitegeeza bakyayina mission enneekusifu ekyayagala okuggyawo Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza balina mission esingako awo ey'okwagala okuggyawo pulezidenti waffe naye muli mu kulwanira bifo buli omu ali obudde buno mwetega kamera buli omu ali mu kukola kino na kiri naye ng'ate ekyokukola tukimanyi. Gw'olowooza obudde buno gwe toweebuuza lwaki ate amagye galumbye pulezidenti